Yes, buterevu nyongera okwebaza gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Kati nno mukwano gwange olunaku olwaleero nkuleetedde abakyala eŋŋwaŋŋuli abasinga okunyirira mu industry ya sinema era nga njagala tulabe ani asinga. Sigenda kwetoloza mukwano gwange, tugenda tandika n'ekifo ekisembayo ate tumalirize n'ekifo ekisooka. Njagala twekkaanye tukatandise weetuti. Mu kifo kya namba 10 mukwano gwange nkuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime. Ono nno muzannyi wa sinema, radio personality ate is a TV personality. Mu kifo kya namba 9 mwanatu ne zireeta mwana muwala amanyikiddwa nga Mukisawe Kenisha. Bangi gw'omumanyi nga Nabosa. Mwana muwala ono yalungiwa wekituuka ku kyafiga ono yakimala. Mu namba 8 awo nno we zireetera mwana muwala amanyiddwa nga Reipi. Ono mukyala Bindeeba, abangi mwamutegeerera nnyo. Ono nno muzannyi wa sinema era nga ssaawa zino akuzannyira nga Keira mu Climax. Kazannyo kakuteyo nnyako ate nga is a TV personality. Kakati we tuyongerayo maaso ne tugenda mu namba 7 ne ziryoka zireeta muganda wange omwana ow'obuwala omuto eŋŋwaŋŋuli ayitibwa Madina Naroga. Ono nno mujjukireko mu sinema amanyikiddwa nga Queen of Katwe era nga yakuzannyiranga Fiona. Kanoonyeko ka sinema kate kasufu nnyo. We tugenda maaso ne tugenda mu kifo kya namba 6. Namba 6 mwana muwala amanyikiddwa nga Van K. Ono nno tabuzeewo mu kifo kya namba 6. Ono ssaawa zino akuzannyira nga Priscilla ate mu kasinema akamanyiddwa nga Climax. Kanoonyeka ate oyongere okumutegeera. Mu kifo ekyokutaano mwana muwala Nisha Kalema takubuzeewo anti ono muwandiisi muzannyi ate nga writer. Ono nno akuwangulidde awards enkuyanja. Awo nno mwanatu ne zijja zireeta mwana muwala amanyikiddwa nga Lady Aisha. Ono nno ng'akutte kifo kya namba 4. Lady Aisha ono mwanatu muwandiisi, muyimbi ate muzannyi wa sinema. Jjukira nti ono yaliko oba ali omu ku bammemba ba Kayimbera Dramactors. Tweyongeddeyo ate ku namba 3. Namba 3 Florence Nampija takubuzeewo. Ono muzannyi mulungi, mukyala mulungi, byonna biri ku ye. As usual mukwano gwange ne tweyongerayo mu namba 2 anti mwana muwala Diana Nabatanzi takubuzeewo. Diana Nabatanzi akutte ekifo kya namba 2. Ono mwanatu muzannyi mulungi nnyo ak'ensusso, mukyala muwanvu nnyo nno ddala, mukyala mweru ate yeekoledde akasente ke. Kaakati nno tugenze mu kifo kya namba 1. Nga tumaliriza mukwano gwange tuli mu kifo ekisookera nno ddala. Njagala owekkaanye. Kakati nno ne ziryoka zireeta mwana muwala amanyikiddwa nga Anita Chalimpa era nga ono abangi mumumanyi nga Anita Fabiola. Ono gwe njogerako mukwano gwange muzannyi, is a tourist ambassador, event host ate nga business woman eyeekoledde akasente ke. Ate nga mukwano gwange yaliko former beauty queen. Ono nno nga yazaalibwa ennaku z'omwezi zali 7 omwezi gwa 6 1994. Ate nga yayambukako nawo Makerere Makerere University. Mwanatu ono yatuukirayo nno ddala, si mukyala wa muzannyo ate si mukyala wa muniino. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Baana bawala mwanatu we batyo we balabise. Naye nga gwe atanaba kusubscribinga genda maaso osubscribinge ate gwe olikingekawo era olikingekawo ne mu kigalo wansi awo ogenda kuba nga onkoledde omulimu ogusinga okuba omulungi. Gendako mu comment section yangawo oŋŋambe nti ono yasinga ate okukyenkubira. Kale no nyongera okusaba Mukama Katonda ate abampeere kye musinga okwagala era abankuumire.